In what language? Luganda. Oluzungu tulufunye. Okay. Nga bwe tumanyi ekizimbe kyaffe kituyita Uganda House e Nairobi kyakwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga. Olunaku olwo waaliwo okwekalakaasa mu kibuga ky'e Nairobi, ne wabaawo ebizimbe abeekalakaasi bye bagendamu nga mwali ne Paalamenti y'e Nairobi, ne mubeeramu ne Uganda House, ekizimbe kya Uganda. Kati ekizimbe ekyo gavumenti yali etadde emaze okuwa embassy yaffe e Nairobi obuwumbi 27 nga bakiddaabiriza n'okugwa kiwedde, nga bagenda kukiggulawo abakiddaabiriza nga bagenda kikwasa gavumenti etandika okipangisa efunemu ssente. Ky'omukisa omubi ne kikwata omuliro ku lunaku lw'enjogedde. Kaakati kampuni eyakiddaabiriza gye bayita Ambitious Construction yali yafuna insurance nga batandika omulimu gw'okuddaabiriza, era insurance eyo yali ekyaliko. Abaabawa insurance, kampuni ya insurance yatuuka ku kizimbe n'ekirondoola erabe magnitude y'omuliro nga bwe bakyokya. Kati tebannaba kutuddira kutugamba oba insurance aba Ambitious gye baatwala yali coveringa incident nga bwe yali. So n'olwekyo tulinda batunnyonnyole. N'ebyo nga bikyali awo, kye twakola nga Ministry ya Foreign Affairs kwe kugenda kuba supervision consultants batubaliremu batubuulire omuliro kyekyokyezza kyenkanawa, ne batubalamu ne batugamba nti okuzzaayo ebintu byonna byonna ebyayokyeddwa kuba ekizimbe baakyokya wansi wootuukira omwaliro ogusooka, ogwokubiri n'ogwokusatu, n'omukka ne gugenda mungi nnyo okuva ku fulo eno wansi paka ku fulo eya waggulu. Kwegamba ne langi yonna yali esiigiddwa, ebizimbe ebimu byonna byonna biddugavu kati. So ne babalamu ne bagamba nti tujja kwetaaga obuwumbi nga 6 okuzzaawo ebintu ebyayononeka. Omwe muli bye baakona amaduuka ge baayonoona wansi, endabirwamu na biki, ebyamasannyalaze byonna byonna ebisinga byayokyebwa, ate bw'oba oteekamu amasannyalaze ova wansi ng'oyambuka. Kati nekitegeeza nti electricals zonna ez'ekizimbe zirina okuddibwamu zirongoosebwe. So ne batubagamba nti nja kwetaaga obuwumbi 6. Kati tulina okusalawo nga gavumenti tulinde insurance weenajjira wonna, oba mu mwaka gumu oba mu myaka 2, oba gavumenti ekole decision nti ekizimbe kino ekisobola okuwa gavumenti ya Uganda obuwumbi nga buna buli mwaka, gavumenti ekirongo eddamu n'ekirongoosa oba tetukirongoosa. Naye ng'ekyo tujja kusalawo ne bannaffe aba Ministry ba Finance, kubanga tusuubira nti ekizimbe kino kisobola okuleetera gavumenti ssente, ensimbi eziva mu kupangisa. Abaka bagamba nti oba waliwo olukwesukwesu gundi eno ng'abaka balambula. Well, ekyo kigambibwa naye njagala kukakasa bannayuganda nti tewaliiwo kyenandiise ill intention whatsoever, kubanga toyinza gamba nti kubanga ku lunaku olwo twalaba nga abeekalakaasa bagenda mu Paalamenti ya Kenya, twabalaba ne bafulumya ababaka nga babaddusa, ne tulaba ebyali ku City Hall e Kenya. Kati ebyali ku Uganda House ku lwange tebyewuunyisa nnyo kuba bikwatagana n'ebyali pattern yaliwo ku lunaku olwo. Ate n'ekirala babikwata bulungi nnyo ku Katambi, amaduuka gabbibwa, bagamenya ne bagabba ag'abapangisa baffe. Ebyo byonna byonna biri Katambi obiraba nti babikola. So kuba nti omuliro gwava ku lunaku olwo ku byaliwo olunaku olwo, it's not very far from the truth. So assumption nti oba baali tebannamaliza ekizimbe ekyo kyali kiwedde n'embalirira yakyo nga eri bulungi. Ekyomukisa omulungi ebiwandiiko byonna byonna weebiri, oba ozimba ekizimbe ekya gavumenti weekuwadde ssente, tosasula ssente nga tewali kye tuyita certificate. So certificate zonna weeziri ziraga stage ki we baali bakyuse
era ekizimbe kyali kituuse ku stage ki kyetuva tugamba nti ku 28 ekizimbe kyali kigenda kuhandingibwa over to gavumenti ya Uganda. Supplementary ntugyeetaaga mu bwangu ki? Tetunnasaba supplementary, ekyo kankitereeze kubanga supplementary Nairobi erina accounting officer waayo. Supplementary esabibwa accounting officer naye tugamba kuba akakiiko katuyise ne katugamba mutubuulire omuliro gwajja gutya, biki bye baayonoona era bya ssente nga mmeka bye byayonoonebwa. Okitegeera yensonga lwaki tuzze ne figa ebyayonoonebwa ne tugamba nti ebyayonoonebwa birimu mu mbalirira ya consultant birimu obumbi 6 naye tetunasaba supplementary. My question, I request that this is Ekisookera ddala ffe tetukkaanyiza na ministry ne minister kubanga ebigambo bye baleese byanjwanjwa. Tewannabaawo lipooti okuva mu ggwanga lya Kenya era nabo bakinogaanyiza. Tebannafuna lipooti yonna okuva mu gavumenti ya Kenya eraga ekyavaako omuliro. Actually kye batulaze nti Kenya yabagamba ekyanoonyereza. Kati bo bapapirira okukola statement yabe bali baagala otuyingizaamu wano okugamba nti waliwo abeekalakaasi abaviirako omuliro. Tulabanga ekyo ekipaatiike n'ekigenderero ekyokugezaako either okulemesa insurance okulirira ekizimbe ekyo kubanga compensation okusasulirwa insurance oba gavumenti endala mulimu obukwakkulizo. Kale ekyokubiri ekizimbe kino ekyajja batugaye baali basaba biliyoni 27 nga bakozesaako 22. Tebatulaze bujulizi bulaga nti baali bakizimbyeko by 95%. Wabula okutugaba bugambi nti bo baagalayo biliyoni endala 6 kyetuganye kubanga ekisooka abakozi b'embasi tebalina busobozi kumanya kyetaagisa bwetaagisawo abantu abali tekiniko ogenda okubalirira. Ekyokubiri okubalirira okuba kutulaga waayo baali batuuse we wabulayo ye balance basigaza mmeka. Ekyokusatu tukiganye otubatiza nti bo bajja kusinzira ku bye balaba ku TV n'obutambi bajje banyonyole komiti ministry ne embasa yaffe gyeri ki twagala baddeyo bakola omulimu ogulikkirya okutunnyonnyola ate bakozesa amakubo agali diplomatic kubanga mu nkola ya bulijjo omuliro ng'ogwo gavumenti ya Kenya yalina obusobozi ogunoonyerezaako bwemala neekola lipooti era neegibawa. Tebalina lipooti n'egyo bazze bakalakala n'ekiwandiiko nga bafunayo akakampani ak'ebbali ne kabagamba nti wabaddewo omuliro guvudde ku kino kati mutuwe ssente. Ekyo tukiganye kubanga ne mateeka etteeka erifuga ogaba ensimbi Public Finance Management Act egamba ssente zinitiatingibwa accounting officer. Buli embassy erina accounting officer ate wamala ozisaba ne ziyita mu mitendera egimanyikiddwa. Komite nawe etandikira kuwabulawo no minisita Jjajjodo nga abadde azituzizika ate etatuukanga nayo. So twagala n'okumanya nti abaffe embassy n'ebizimbe bitulina ebingi bikola ki bikozesebwa ki. So olukiiko teruwedde ddwo wabula bazzeeyo kuba tubabuuza nti mwajja ku kintu omuliro gwayaka nti twakola public statement simaye press statement tasobola kuva mu bujulizi. So weesanga nga Ministry of Foreign Affairs erimu bingi ebirumira bitwagala okunoonyerezaako kubanze nazze njagala banukula ekisonga ya kasino eyo chair rules naga tulinde statement minister janawa mu plenary era ne mujukiza minister nti odojinga nnyo Jjajjodo nga adojinga nnyo twagala statement janawa olutumwanukule embutongole nate ne committee sigazo obuyinza obunoonyereza ku nsonga eyo. So ebyagenda mu maaso ku kizimbe kyaffe Kenya kyetumanyi kyetutegeddeko nti biliyoni 67 ezabaweebwa 27 baga abaali bakozesa 23 nefe twagala obujulizi nti zaakola. Ekyokubiri nga naba kujagamba nti ojotya n'ogamba batongere biliyoni 6 nga tulabala kumanya kyavaako omuliro insurance ekuwa mmeka oba tekisasulire oba gavumenti ya Kenya egamba ki bira tebanabiyitamu ne bapapa okujja okugamba nti baagaleyo ssente endala obwo babulyake. Ekyo tukiganye tetugera kikkiriza tulowooza nti waliwo amankwetu ng'olaba bwe tukyebuuza nti abaffe ekizimbe kiba kyaliko kamera obutambi buluwa. Ekizimbe bwe kyali tekikuumibwa kubanga ekizimbe kinene bweki tosobola nti waliwo bakuumi zo lipooti zaabwe ziruwa. Bingi ebibuuzo ebirumira of course batugambye nti embassy etulako aba ISO aba ESO abaki abasirikale bakola biki ebyo tasobola kunnyonnyolwa. Of course nkibasinyizaako nti tuwulira kati okweyogeza ku nsonga z'e Kenya nga tebayise mu makubo agali diplomatic kyabulabe
era nkigambye minisita Jejodongo nti sebo tosobola kujja n'okozesa ndowooza yo n'ogenda ku ggwanga eddala balinde bamale okufuna lipooti entuufu egy'otunyonyola ekituufu ddala okujja nga bakalakala bawaayiriza abeekalakaasa ab'e Kenya oba kituufu oba kikyamu kirina kuva mu gavumenti ya Kenya mu lipooti gye neevaayo nayo naye okujja ne bakola statement ng'erimu obukwakulizo balina gwe bawaayiriza tulowooza nti bakikola n'akagenderere kuba tebalina busobozi obwo kyannaku neffe tugenda kulemezaawo okulaba nga tunoonyereza ensonga eno paka ku conclusion yayo oba waliwo ebyali tebinaba kuggwa n'ebirala ekyavaako akaliro okukwata nedda kinyiiza tuli ku ssente z'omuwe omusozo zetuzanyirako bilioni 28 ze ssente zetwawaayo nga komiti eno fe abagituddemu bilioni 28 nateekako omukono gwange zigende mu kuzimba ekizimbe okuddaabiriza ekizimbe eky'e Kenya nga wabulayo omwezi ogumu oŋŋamba otya mbwe ekizimbe kikutte omuliro mu mission tulinamu defense attach kimuweza ssente agendeyo alondole ku bya security ya mission yaffe wadde obanga waliwo abagenda okwokya ekizimbe defense attach yali akolaki kale waliwo strike tukkirize mbu waliwo strike yali egenda oba lwaki kizimbe kyaffe kyakwata omuliro bo batutegeeza mbu wali enkolagana nnungi ne gavumenti ye Kenya n'abantu b'e Kenya kankubuli ekizimbe kiriko ekigambo Uganda bali abantu obanga ddala bibajja ne bokya ekizimbe kyaffe bali balina sigino gye baweereza eri ate nga mission erina okukola ogwo omulimu gw'okutuusayo obubaka mu bannange tuli eno n'embeera embeera si nnungi bo bavaayo ne bagamba mbu embeera nnungi abantu batumatira tukolaganirira wamu ne gavumenti n'abantu ate ne bookya ekizimbe bakola omulimu gwabwe oba ssente balira zaabwereere kyekuva abayo tuvuddeyo batunnyonnyole ekizimbe kyava ku kyo bawali ogaddibe ngalye nga bilioni 28 zetwawaayo bakola omulimu ogutasaana kati ne bafunayo akakisambu munnange zino ssente sinsi bajja tubuuza bweziraze katugjewo evidence ekyo ne ripooti tugyetaaga kyekuva abavaayo ne bagamba mbu ekizimbe kyakwata omuliro evidence eriwa president wa Kenya we yawandikira president waffe yavaayo n'agamba atuuse okusaasira teyagamba mbu bo abantu be bakyokya kigeza bakyanoonya twagala evidence eyo eraga mbu ekizimbe kyaffe kyakwata omuliro abantu be bakyokya oba bo bennyini be bakyokya ekyamazima kibi nnyo nti ekizimbe kyaffe kyayokebwa naye nze ndowooza twalisoose kutegeera kiki ekyaviirako omuliro ogwo kubanga waliwo okugamba nti oddemu okikole ate era nga ebyakyokesa bikyaliwo obanga awandiise ku mazzi so kakati balina okufuna lipooti fast sisuubira bino ebyokupapiriza n'ogamba nti mwagala ssente bwe ziti omanyi nkimanyi nti buli wabaawo ekizibu ate wabaawo abakifuniramu nga bweri business abasinga bonna business abakola business obeera olina ekizibu kyosolovinga naye nze ndowooza baalisoose kumala kutegeera kiki ekyavaako omuliro obukosi kiraga nti yali strike zo strike kati ziwedde kubanga ojja kiri novating ate era baddemu bakyokye kakati olwo obeera okoze eki ffe tubeerawo nga bwe tuwaayo ssente biri issue zaabwe zirina okubeera solved gye twakola investment yaffe nga bannayuganda okusobola okuddamu okwongerako ssente tosobola kwongera wantu ssente wootamnaba kwekakasa